era nkuwerera amagezi gwakolera mu kibuga. Beeranga n'obwongo nga buli sharp, buli double edged ng'ekitala ng'ekigambo kya Katonda. Ojjanga ng'ozze kutunda soda oba kyayi. Akasana bwe kabeera akangi kamula obutunda soda. Ekifo kireme kusala. Kaswera bange enkuba ekutte nga bwe tujjidde ku Kanani. Mangu nnyo ng'ojjayo essigiri n'ebbinika. Ng'opika. Ab'obwongo obunafu bagambira kale enkuba beetusiranyiza. Obutunda bwaffe bwonna bufiiridde omwo. Gw'oba oli mu kwetala. Oyagala buugi bw'amata, oyagala buugi bukalu. Oyagala caayi wa kaawa, oyagala caayi wa majaani. Olina okuba nga obwongo bwo bukola. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Sulemaani yasaba magezi. Sulemaani yasaba magezi. Buli kyokola wandiika kikolenga n'amagezi. Buli kyokola kikolenga n'amagezi. Amagezi gazimba ennyumba. Nga tonnaba kutawanyika genda kukola mu mawanga, sooka ngolowooze ku kyosobola okukola wano. Bw'oba ngolowooza ku kyosobola okukola wano, weerabirenga abajerezi. Siimula ekigambo banaagamba batya mu birowoozo byo. Siimula ekigambo banaagamba batya. Siimuulira ddala ekirowoozo ekigamba what will the public say? Public opinion is none of your business. Baagala okujja nga beeyogeza. Omusomesa omulamba n'asiika akabalagala. Obadde oyagala omusomesa ow'ekitundu yaba asiika akabalagala. Naye nga ye omusomesa ow'ekitundu ogenda kumugjawa. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Abavubuka mugenda ne mugaana okukola emirimu ku bitundu. Nti abawala be mukwana bajja kubalaba. Ne bootakwana, ne bookwana, ne bakutiisa okukola. So nga abawala abo boolaba batiisa nnyo lwakuba gwe tona bategeera. Abalema mubalaba abatuula ku makubo, abasabiriza ssente, abawala babaweeka. Abawala bajja lwaggulo n'amubuuza okozeewo mmeka. Omulema n'amulaga nga bunda waali. Akasene nga we kali omuwala n'ateekawo omugongo. Golooza nti ayamba muyambe, kumba amukudde. Abawala basomba abasajja abalema abo abatuula ku mabbali g'ekkubo nga basabiriza. Gwe wali obalabyeko abawala abasajja abo nga bavaawaawo. Bagenda kiro bawala be babaweeka. Era ekibi kyabo abavubuka abasabiriza, abalema abaagaana okwekolera, nti obulamu bwabwe bukoma mangu babasiiga siriimu ku obwo obusente bwe babawawa. Babasiiga endwadde nnyingi ku ezo sente ze babeera basabiriza. Babajjawo awo ne batabakolera kisanaaka. Nze nalina experience y'amaanyi nnyo ku bitundu by'omu Kisenyi Mengo Kisenyi. Nagoberangayo nnyo kubanga mu Kebisi mwe twali tukubira ebikonde twafulumiranga eri emmanju. Ate simanyi Kasole yaze. Mu baakasole gye twanywanga caayi. Abalema abasinga obungi nga gye bafubutuka eyo. Abawala abakazi abeetunda nga be baweeka abalema abo. Era nze ndwawo okuwa omulema ssente ku kkubo. Kubamba mmanyi nti muleetedde obuzibu. Era bw'oba ogenda kuwa omulema ssente ku kkubo, musemberere nga bw'oti ng'ogenda zimuwulire. Awunya walagi. Ssente bazinywamu walagi. Sikoze mutima mubi kubanga abalema balina ebibiina ebibagatta, era baasalawo ne bagamba bo tebajja kwenyooma, ne bagamba obulema si buteesobola. Naye abo ababeeyawulamu ne badda ebbali okusabiriza, bangi batamiivu, bangi bali ku bakazi. Kati kankomewo omuvubuka omulamu. Abawala abakulemesa okukola mu bajja kulaba beetikka n'abalema, wandibadde okola. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okyanjagala.
ngambye eki abawala abakulemesa okukola mbuno bajja kulaba beetikka n'abalema baagala alina sente bassebo ne banyabo tebanakkala teriiko mulimo. Oba oli makanika kanika, oba oli muzimbi zimba. Mbadde mbawadde emirimu ebiri, ogw'okubanga okola ku food supply n'ogw'okwambaza abantu. Ngenze ku mulimu ogwokusatu, ensinga ekyaliwo nga bw'obulidde mu Yeremiya 29 ennyumba zaakuzimbibwanga. Tebakujereganga mbw'oli poota. Omulimu namba 3 ogutali gwa kudiba emirembe n'emirembe gwa kuzimba. Funa kyoyiga ku kuzimba, oba obeera plamba, oba obeera wa by'amasannyalaze, oba oweereza amatafaali, naye funa kyoyiga ku kuzimba. Okuzimba tekugenda koma. N'enkuba bweti bwetonyanga bagandi ne batuzimbira emyala, wabaayo ezigudde mu nkuba. Abazimbi boolaba abo nabo balinganga abakozi ba kofini. Ennyumba kibuyaga bw'ayita n'asuula ekyalo kiramba, abazimbi baba ku mudido. Bwe bagamba nti Budunda abumbulukuse, abazimbi baba bagenda okuzimba. Oba ab'e Budunda bagenda basengulira wa, abazimbi baba bagenda okuzimba. Okuzimba tekugenda kuggwa ku katale emirembe n'emirembe. Bassebo ne bannyabo njagala basabira omukisa kati, baliwo abaagala okuzimba. Laba emikono, nsaba wa kamera ogiteekeyo bulungi. Baliwo abagani guno omwaka nteekwa okuzimba. So omukono wansi. Baliwo abagani ndi muzimbi nja kubyezimbira byenjagala okuzimba. Mikono gisigadde ng'ebiri. Kati baliwo abagani nti ngenda kufuna abazimbi banzimbire. Olaba emikono. Susan Makula ndooza ayagala kuzimbira Kyakigalo, naye alina n'ebyokuzimba ebirala bingi. Baliwo abaagala okuzimba guno omwaka ng'olina ky'onoozimba. Kamera nsaba etambule bulungi nnyo, newankubadde ng'obudde bw'amazzi. Mukama ayagala etugulira budde, tuyige ebigambo ebikulu ebifaanagana bwe biti. Egyo emikono gyonna gy'olaba okuva eri kuba ebyuma paka eri wansi, bonna guno omwaka balina pulaani z'okuzimba. Abazimbi tebagenda bano na Kenya. Bw'oba weenyigidde mu mulimu gw'okuzimba oba mu katale. Emirimu 3 gyengabye olwaleero. Ogusooka beera mu bya mmere, food supply. Enkumbi terimba, wabula tulina okupgradinga enkumbi yaffe. Gavumenti eyambe ku bantu balime ebitegerekeka. Number 2, ebyambalo. Buli muntu ayagala okwesala obuwero, buli muntu ayagala okubaako ke yeesala, ate buli lunaku n'ebyako. Bwe mbeera mu lunch hour si bwe mbeera mu Sunday service. Olwaleero sitaddeeko taayi, mbadde mbatolinga ne koofu bwentyo. Naye kigenda. So nga bamanyi nti bw'oba olina ekifuba n'essenyiga, ate tolina bw'osiba bulago obunywereze ddala. Kifuba n'essenyiga tebyagala mpewo, ate tebyagala bbugumu. Hano bibuuza ndi mwagala ki okujjako okubagoba. Fire, mugende mu linnya lya Yesu. Naye era olw'Essande, era olaba nga nkyusizza. Era abantu ennyambala yaabwe bagifaako nnyo. Kati gw'olina kubeera bubeezi creative. Nsanyukira
abatunzi b'engoye ba designer ba fashion designers nti mukute wansi ne waggulu mukuyiiya akatengi mukayiiya mukazeero mukayiiya mukazeero mukazeeri mukazeeri so nga ate n'engatto nazo okuzikolera oba waakabi ne bizinesi endala zenja okubongera kubanga olwaleero njagala kutegeeza nti makanika ali mu katale bizinesi ey'okuna tugiteekeko makanika ali mu katale makanika kigambo kinene kitandikira ku kagaali oyo taba makanika ffe twabaye neri ku kyala bafukuta ekyoto ne bookya welding yaliwo ssebo nga wamagezi maganda oli apikire n'ekyoto omuliro ogufulumira eri olupanka ne baluwookya ne luddawo n'ogula olala oluvannyuma nolwo lujja lukutambuzaako kati makanika ava ku kagaali n'agenda ku pikipiki n'agenda ku mmotoka n'azigenda paka ku ziturera makanika n'ajja ate eno n'atandikira ku kasimu n'akanika rediyo n'akanika tv ipad osanga abantu bazizunza banangalyawo anaginkolera ate mu Uganda tetubuuza nti oyina empapula kasooka nti manyi ogikolanga nti yiino kati bannayuganda amagezi agabajjula bayigira ku byaffe byennyini ogenda okulaba the sudden nga oli waliwo akanika laptop ng'omutwalira eyiyo ng'anyiganyiga paka lweddawo bannayuganda mwekubireko mu ngalo muyina talanta munnayuganda akuddizaawo essimu ng'essimu yakajja gwe neekufaako n'ogenda ku luumu oba ku Iriamu n'ovayo ng'essimu ekola kati egyo gye bayita emirimu by the way kiri njagala tukijjukirenga nti biri ebisigadde babiyita employment bakuyita kukozesebwa naye omulimu kwe kukwata omwana we yenkana bw'ati ne mubeera naye ng'okola laptop ng'okanika ipad ng'okanika tv ne mubeera n'omwana ono omwana n'amanya omulimu ogwa famire mbeegalidde nnyo ba accountant mubeeko emirimu gya famire ensi eri mu kubabuzaabuza nti ebyobufuzi gunaabeera mulimu omuntu ajja n'atulimbalima ne tumuwa akalulu n'agenda mu palamenti naye bw'amala n'avaayo ayavuwalira ddala n'okubula n'abula mu bantu so nga singa we yabeerera mu palamenti yayiga okukanika olira bwe museka enseko zammwe sizitegedde enseko zammwe zigwa mu kategole ki ku kiina muli ku kisi kitegedde bulungi omanyi waliwo aseka nga akusekerera waliwo aseka nga akusekera naye nze mpeera ababaka ba palamenti amagezi nti mu kifo ky'ogendanga ne badda mu kusoma amateeka buli agenda mu palamenti ogenda owulira nti ali ku RDC nga tonyala fuuka looya bw'olinya mu palamenti bwepajjukira nti yeetwala senior 6 bw'oba waliwo akoma mu senior 6 kati yiga okukanika emmotoka ofunye n'emikwano egiina amamotoka bw'obadde ovuga nabo nga mugenda mu palamenti akalubu ekakkuba yingira galagiyo gwe mulimu ogwa famire kubeera mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde ndi ku mulimu ogwa famire boda tu boda omulimu ogwa famire ki omulimu ogwa famire mulimo ki kyenjagala twanukule mu mulembe gwaffe bazadde bwe basobola okuba nga tebalina mulimu ogwa famire gwe baaleka we are not here to blame them
bakola ekyamaanyi bakuzaala bandibadde bakumirako amakerenda obanga bakutuulira naye nga bw'oli mulamu tolina kyobavunaana baako kyoteekawo ekinaayamba famire. Ebyobufuzi biri mu kutta abantu bibamalawo. Kampeeni zigenda okuggwa bw'oba obala emirambo osobola okwewuunya naye ng'ate bw'oba obala emirambo egyo ojjukira nti emirambo egyo girese gizadde naye nga be bazadde tebalina byakukola. Ndi mukalisa kitunaatera okukasabukula ku Soloti TV. Abo bonna be mwawulira abagenda bafa ne bafa bannabyabufuzi ne bagendanga ku malaalo gaabwe ne boogera ebyamaanyi ennyo. Twagala kunoonya abakyala baabwe twabatandikako dda n'abaana be baaleka okirabe nti bannabyabufuzi ababaviirako abaami baabwe okufa ne bataata baabwe okufa tebaddangamu kuyamba kantu n'akamu naye n'abakyala tebalina mirimu gya kukola n'abaana tebamanyi kya kukola. Abaana beeyongera, ensi ebyobufuzi beeyongera kuleeta bamulekwa abatana kye basobola kukola. Kola nga bakukozesa, funa entandikwa ofune omulimu gwo. Yakobo yeyanjula n'ekitaawe, Yusufu yeyanjula n'ekitaawe Yakobo eri Falaawo nti abaddu bo basumba era ne basaba babawe Goshen kubanga ye waali omuddo n'amazzi bagende babeereyo n'ebisibo byabwe. Era ne bagenda babeereyo n'ebisibo byabwe. Isirayiri bwe yali evaayo bajja n'obugagga bungi nnyo ekyabatawaanyanga nga mubo mubeeramu abawakanya Katonda kyekyabalemesa bangi okutuuka mu nsi ensuubize. Naye bassebo ne bannyabo ojja kutuuka mu nsi ensuubize nga weesize Katonda ng'olina omulimu gwo. Waliwo eyali aŋŋamba emabegakaawo mabega eri biseera byadda waliwo omuntu gwe baali banoonya nga bamunoonya bubi nnyo n'aŋŋamba nti ajja fuluma eggwanga ne mugamba tajja fuluma ggwanga. Twasiba nali nja mulya kubanga afulume eggwanga akole eki mu ggwanga eddala. Atalina mulimu mu mutwe gwe, talina mulimu gwa kukola mu ggwanga ddala. Tewali ggwanga ddala limwetaaga. Tusooke tusigale buli omu waali. Njagala babulira njiri eno nga muli concentrated. Bwe munaaba muvinga temujja bitegeera. Bw'oba toyina ky'osobola kukolera Uganda totawanagenda Buwarabu. Bw'oba toyina ky'osobola kukolera Uganda totawanagenda Bulaaya. Deka kwetawaanya kugoba butuuze bw'e Canada nga kuno toyina ky'osobola kukola. Omunyagwa kuno bwe gutuuka e Canada tegufuuka ggoonya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Omunyagwa kuno bwe gutuuka e London gusigala munya. N'olwekyo totawana kwerimba bwe naatuuka mu Amerika nja kubeera munene nnyo. Kinyuma okuba nti ogenda kunoonya higher opportunity naye nga oyina potential gy'otegeera. Era bassebo ne bannyabo ke mbabuulire gano amazima gankyaya. Uganda empya gw'ogyeteerawo teri agenda gikuteerawo. Tolindanga n'oga nti baliyo bandeetera Uganda empya, beenoonyeza yaabwe. Era ewaabwe kati balina Uganda empya. Gwe bw'onooba nga towuliriza njiri eno ojja kusigala mu Uganda bajjajjabo gye baalimu ne bajjajja baabwe ne bajjajja babajjajja baabwe. Noonya ekintu ky'osobola okukola ekiteeka ettaffaali ku nsi yo. Noonya ekintu ky'osobola okukola ekiteeka ettaffaali ku nsi yo. Omukulembeze wa Amerika omu baamubuuza naye kaakati gwe kikyogenda okwongera ku Amerika. N'abaddamu n'abagamba nti nga temunaba kubuuza Amerika kyegenda bakolera. Musooke mwebuuze mwe mugikoledde ki? Kiki ky'okoledde Uganda
naawe olyoka ogivunaane naye tenkoledde kino eri abantu benda baneŋŋamba nti oba pulezidenti abalaba ng'abaana bali mu welding, abaana bali mu kwokya bino nabiri, abaana bali mu kukola entebe, nga be beetaaga obuyambi ate obuyambi ne babutwala bali mu njaga. Enjaga yeetaagako obuyambi. Oteekwa ogamba muzeeyi nti nyamba ng'olina n'ekyomugamba nti nzuno nkola bituuti. Naye okugamba muzeeyi ntemera afe akaffe kagwirawo tutemere. Ffe twagala kagwirawo muzeeyi tutemere. Yale tuli bubi. Baako engeri gy'olowoozaamu okuteeka ettaffaali ku ggwanga lino n'eggwanga linaakuteekako ettaffaali. Eggwanga ne bwe linaalwawo teri kintu kirungi nga kukola ng'olina b'olina mbu banaakuyamba. Bagenda okujja ng'otuuse. Ne bwe batajja, njagala nnyo omuntu anzizaamu amaanyi nga nzimba. Aŋŋambe bw'olituuka ku madirisa nja kukugulira ku madirisa. Bwe ntuuka ku madirisa ng'essimu ze tazikwata nga ngula amadirisa. Njagala omulala ngamba nja kuyambako ng'osereka. Abantu abo bwe bati abatugambagamba nti bajja tuyambako oba ne tuba n'essuubi batuyamba okutuuka we tutandituuse. Beeranga ng'osuubira nti oba oliawo gavumenti eri kuyamba naye oba ekuyamba oba tekuyamba bane ekyokola buli lunaku okyongereko, buli lunaku okyongereko, buli lunaku okyongereko, buli lunaku okyongereko. Basebo ne bannyabo njogera n'abantu bangi abaava mu Uganda. Bw'omala okuva mu Uganda lw'osiima Uganda. Bw'omala okufuluma Uganda lw'osiima Uganda. Era nze siimiriza muntu ayagala kgenda. Bwe mala okwogera ebigambo bwe biti nga mbuuza nti waliwo abaagala okgenda nga mbasabira nga bagenda.